mu kyafaayo kye tusanga mu kitabo kya Yeremiya essula ya 23 Katonda yassa wansi eri abantu ekintu ekikulu ennyo. Nze ndi Katonda ali okumpi bw'ayogera Mukama, so siri Katonda ali ewala. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba bw'ayogera Mukama. Obusika obw'amaanyi amasukulumu agatusobozesa okulaba owa bulijjo byatasobola kulaba, agatusobozesa okuwulira amatu aga bulijjo byegatasobola kuwulira, agatusobozesa okukola ebyo mu buntu bulamu, mu magezi gaffe ag'ekitalo, mu maanyi gaffe n'okumalirira kwaffe bye tutasobola kukola. Obusika obufaanana bwe butyo mu Kristo Yesu Katonda bwe yatuteekerateekera. Omutume Pawulo mu kitabo ky'Abeefeso bw'asabira buli Mukristaayo afune mu buli mulembe. Obusika obwo buli omu abuyaayaanira okubufuna. Jo twamala akaseera nga twekaliriza, tubufuna tutya? Ne tusooka ne tulaba nga tubufuna okuyita mu kigambo kye. Ekigambo kya Katonda mulimu amaanyi ag'ekitalo. Kikola nga ekizimbulukusa. Waliwo abalowooza nti bwe tuba tusinza Katonda tulina okusooka okukuba embeekuulo. Olwo kye kitegeeza nti Katonda akola. Nossa. Yesu yagamba nti labayo obwakabaka bwa Katonda, amaanyi ag'obwakabaka bwa Katonda gakola ng'ekizimbulukusa. Kitandika okuzimbulukusa omugaati. Ani yali afumbyeko ku mugaati? N'okola ekitole ky'eŋŋaano n'oteekamu yeast, n'oteeka mu katiba, omugaati ne gutandika okuzimbulukuka, gukola embeekuulo. Ani yali awulidde embeekuulo eri mu kaana nga kakula? Gw'okakuza. Ewange ku kibanja kyange ninako emiyembe ebikolo 200, naye gyakula ndaba siwulirangayo n'olunaku n'olwo nga waliwo embeekuulo. Obwakabaka bwa Katonda bwe bukola butya? Bwe bugikuza. Amaanyi amasukulumu, obusika bwaffe, Bayibuli geeyogerako n'egamba nti ago ge gaazuukiza Yesu Kristo emagombe. Bayibuli geeyogerako nga Katonda ge yakozesa okutonda ensi. Bayibuli geeyogerako nti geego Katonda ge yakozesa okuteeka buli kitonde kyonna mu kkubo lyakyo. Tugafuna tutya? Bw'otuula wansi mu kasirise n'okkiriza Katonda n'ayogera naawe, ojja kulaba ekinaava mu ekyo ky'okoze.
temumanyi maanyi gali mu silence. Temumanyi power eri mu silence. Teriyo omuvumbuzi yenna yali avumbudde kintu ng'akivumbulira mu mbeekuulo. All discoveries are done in silence. Sit down. Get composed. Take your Bible. Intentionally learn it. Kigambo kya Katonda mulimu amaanyi. Buli omu yeesiga ekigambo kya Katonda mbabuulira ekyama. Mutegana ne dayimooni. Wuno akutta ono. Uli akutta oli. Abalala ne bakwata Bayibuli 20 ne bazimukuba mu mutwe. You are wasting your time. Abalala bakunyulamu mpapula za Bayibuli nambonga tululye. Kuli kimu kamwa. Katonda yatutonda n'atutondera ekifo ekiyitibwa amagezi n'okufumiintiriza. Ekifo ye yennyini mwatuula. Tuula omuwulirize. Ne tumala akaseera jjo nga twogera ne mukwano gwaffe era atudde wakati mu ffe. Labayo naffe tutudde okwetoloola ye. Naye mmwe temumanyi lwaki nseka. Kubanga abamu ku mmwe temumanyidde ddala ti we mutudde Katonda waali. Kino kitalo. Newankubadde nkyogedde nti we mutudde Katonda waali. Kiri strange nnyo temukiwuliranganako. Ekyo kyennyini kye mutawuliranganako kye ngenda okwogerako kati. Nabagambye nti saagala kwogera nnyo ku bikwata Katonda. Mubiwulidde ebbanga gwanvu. Wabula njagala tugatte emitima gyaffe, tugatte amagezi gaffe, twogere naye. We want to spend a lot of time talking to him. Ne tulaba ekintu ekiyitibwa okusinza okw'omuzizo. Okusinza okw'omuzizo. Nga bw'okiwulira nti ekigambo nti kwa muzizo. Bw'oba oyagala okubeera omunafu mu maanyi ag'obwakatonda, kola ekintu kitya? Yingira mu kusinza okw'omuzizo. Beera n'empisa ey'okusinza okw'omuzizo. Samira oba beera n'empisa eyaki? Ekisamize. Empisa ey'ekisamize ng'enafu y'amaka g'obukristaayo. Empisa ey'ekisamize ng'enafu y'ekkanisa. Empisa ey'ekisamize ng'eziŋŋamya omulimu gw'enjiri. Empisa ey'ekisamize nga teganya bakkiriza kutambulira mu ebyo bye bakkiriza. Empisa ey'ekisamize. Pastor, kankutegeeze mukwano gwange. Bwe bakuwanga ekisibo, ky'osooka okulwanagananga nakyo kwe kutegeera ti omulabe waali era asika bantu kubatwala
kumusinza. Olw'ekyo tegeera nti oli mu lutalo. Tosobola kusinza Katonda na Sitaani. Mwenna musoma ebigambo ebiri mu kitabo kya Kubikkulirwa omuli bamalayika abasatu, obubaka bwa malayika abasatu. Senga weekaliriza nnyo obubaka bwa malayika abasatu, ekisooka mu byonna, kubanga agamba nti mutye Katonda, mumusinze, mumuwe ekitiibwa, mumusinze yakola ki? Eggulu n'ensi. Labayo, weekalirize nnyo ebigambo ebyo. Mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa. Katonda wa kika ki oyo? Katonda ali okumpi naawe. Katonda ali okumpi naawe. Mukyala Sale bw'abadde ayigiriza wano, mpuliriza nnyo. Naye ebyo byonna byamenye byatulaze. Wangi? N'ebirala byatatulaze. Ate nga bikolebwa mu bantu ba kkanisa. Ekimu ku bintu ebikulu lwaki babikola, kubanga eddoboozi lya malayika erigamba Katonda muwe ekitiibwa ali wano, ali awo wennyini wogenda okukolera ekintu ekyo. Basebo gye muli, eddoboozi lya malayika ali mu Kubikkulirwa 14 lya kujjukiza bakkiriza nti eriiso lya Katonda liraba. Si Katonda wa Sabbiiti gwe tuleka mu kizimbe eky'ekkanisa nga Sabbiiti eweddeko. Ekyo temukitegedde? Mukitegedde? Omutemu atudde wano, Katonda gwe njogerako si Katonda wa Sabbiiti nti avaayo gy'abeera ku lunaku lwa Sabbiiti n'ajja mu kizimbe ky'ekkanisa we mutudde, atajja ku ssaawa ya 5. Abange mweteeketeeke, mutaka ali kumpi okutuuka ssaawa ya 5. Sirika Mukama ajja. Bagenda okulaba nga Kagya yavaayo. Ku ssaawa ya 5 kambabuulire, amaka tegayinza kubeerawo nga Katonda gw'osinza ajja ku Sabbiiti ku ssaawa ey'okutaano, ku ssaawa 7 n'addayo waabwe gy'abeera. Gwe n'ofuluma wali ekizimbe ky'ekkanisa nti mukulikeeyo tumaze okusinza. Abaaye nga tumaze okusinza, akawungeezi nga byonna ne Mukama azzeeyo gy'abeera, mujje tweweemu. Mujja kulya ebisiyaga. Ekyo mbabuulira. Bino byayogeddeko bitono. Mujja kusingawo naawo. Si Katonda atujjira ku Sabbiiti bwegwako n'addayo gy'abeera. Katonda gwe tusinza si ye Katonda gw'oleka wabweru, gwe n'oyingira mu kifo eky'ekyama n'ogalamira n'omukazi omugenyi ku kitanda eky'obwenzi. Si Katonda gw'oleka ebweru w'ekizimbe.
n'oyingira mu kasenge oba mu lodge oba mu hoteri wangi n'omukazi omugenyi ne weebaka naye ku kitanda eky'obwenzi ng'omanyi nti oli mukadde wa kkanisa, ng'omanyi nti oli musumba, ng'omanyi nti oli mudinkoni, sifaayo. Okusinza Katonda, buli omu yeetaaga okusinza Katonda ng'omusumba bwe yeetaaga okusinza Katonda, n'ow'ekkanisa bwe yeetaaga okumusinza, ng'omugagga bwe yeetaaga okusinza Katonda, n'omwavu bwe yeetaaga okumusinza, ng'omuyigirize bwe yeetaaga okusinza Katonda, n'atali muyigirize bwe yeetaaga okusinza Katonda, ng'ow'ekitiibwa bwe yeetaaga okusinza Katonda, n'omukopi bwe yeetaaga okusinza Katonda. Katonda ye Katonda. Si ye Katonda gw'oleka mu nju ng'ogenda mu ofiisi yo. Si ye Katonda gw'oleka mu nnyumba ng'ogenda mu nnimiro. Si ye Katonda gw'oleka mu nnyumba n'ogenda mu katale mukunkumula. Si oyo gwe njogerako. Si ye Katonda gwe njogerako, si ye Katonda asigala mu mpapula za Bayibuli bwe tumala okuzisoma ne tumubikkako n'asigala mu mpapula za Bayibuli. Si ye Katonda gw'oyambala ng'engoye z'oggyako ate n'omala n'ozissaako. Labayo, Katonda gwe njogerako si ye Katonda gwe tukununkiriza obukununkiriza. Tetuwammanta muwammante, naye Bayibuli etukakasa nti ye Katonda ali naffe. Si Katonda ali bwenkuyege oba ali bwennyenje. Ye w'omukwano atebenkera mu ffe. Kyo temukitegedde. Ye Katonda omukwano ow'ekisa ekingi atwagala awaŋŋama mu ffe. Omutume Pawulo kyava agamba temumanyi ti mmwe mwenna muli bisulo bya Kitaffe ali mu ggulu. Yesu kyeyava ayigiriza bw'ati n'agamba nti bwe mubanga musaba mwogere bwe muti ti Kitaffe ali ludda wa? Ti ate obwakabaka bwe okole butya? Kazzi bujje ku miti oba bujje ku nsozi oba bugende mu migga, bugende ludda wa? Butebenkere mu ffe. Kikulu nnyo okutegeera nti Katonda ali naawe. Kikulu nnyo obutanyooma liiso lya Katonda. Kikulu nnyo okujjumbira okubeera mu maaso ga Katonda every day, every hour. Okubeera mu maaso ga Katonda mu buli kyokola. Kikulu nnyo okutegeera ensonga eyo. Kikulu nnyo okutegeera nti tetuyinza kudduka maaso ga Mukama oba oyagala oba toyagala. Kawala ggwe simanyi oba bakutokosa ekiro, naye oba bayinza okuba nga bakutokota. Wuliriza, ewaffe yaliyo omusajja yali muwulu, bamunyumiza bulijjo, naye omusajja ono ebyamutuukako birina kinene kibinjigiriza. Yali mutamiivu, naye lumu yatta enkoko ye n'agifumba, ekyemisana n'alyako katono, n'agenda okunywa omwenge. Bw'akomawo mu ttumbi budde,
yasanga essefulya y'enkoko ye yonna ejjudde nsalabijanjire miliyoni nga 10. N'atunula, kati ngikolere ki? Wala gy'amuli ku mutwe kyava agamba nti ekyokukola nkitegedde. N'azikiza ettaala, n'alya enkoko ye ne supu n'amuwuta. Naye nga ye mu magezi g'amanyi nti talya nsalabijanjire, alya nkoko. Kasita talaba ku nsalabijanjire. Kasita Katonda simulaba, olw'ekyo eriiso lye terikola ki? Omukristaayo okuggwamu ensonyi, okukola ekintu ekyanaamiriza ensi, amala kutuuka ku ddaala ery'obutalaba liiso lya Katonda. Amala kutuuka ku ddaala ery'okuva completely mu maaso ga Katonda. Amala kutuuka ku ddaala erinyooma, erissa wansi ekitiibwa kya Katonda, erinyooma okulaba kwa Katonda, erinyooma amaanyi ga Katonda, erinyooma obulabirizi bwa Katonda, erinyooma buli kintu kyonna ekiyitibwa ekitukuvu. Omukristaayo okukola ekintu ekyanaamiriza, si lwakubanga tamanyi doctrine za kkanisa. Mbabuuza mmwe bamemba ba church board, church elder waayenda, muzaayo waaki ku kitundu? Mumuyigirize nti babatiza bwe bati? Mumbuulire. Mumuyigirize nti ekitundu kye 10 bakiwa? Mumbuulire. Kiki kye mugenda okumuyigiriza? Singa musumba yayenze nga muzaayo ku kitundu baptismal class, ayiga ekyoyo. Kiki kyatamanyi? Njigiriza y'ekkanisa gy'atamanyi. Kiki kyatamanyi? Theology bw'omuwa lesoni, muwe lesoni omukeme, muwe lesoni olabe nga tagikube budinda. What doesn't he know? Kintu kiri eki. Kasita omukristaayo anyooma presence of God, kasita omukristaayo atuuka ku ddaala erinyooma amaaso ga Katonda, erinyooma obulabirizi bwa Katonda, kambategeeze waba tewakyali kusinza. Katonda nga mulungi. Katonda mukwano gwaffe. Waliwo olwenkwata Bayibuli nenjiyiga nensoma, naye emu ku Zabbuli eyasinga okuntengula omutima kangibalage. Zabbuli ya 139. Gendeyo mulabe. Njagala mwekalirize muse omutima ku bintu bibiri: omuwandiisi n'ebigambo byawandiise. Ayi Mukama, wannoonya nze olusooka kwendi. Ayi Mukama, wannoonya nze, wammanya, omanyi bwe ntuula era ne bwe ngolokoka. Sookolekerera awo. Ayi Mukama, wannoonya nze, omanyi bwe ntuula era ne bwe nkola ki? Kati omuwandiisi kirowoozo ki kyalina ku oyo gw'ayogera ku gw'ayita Ayi Mukama? Mukwano gwe waali
kuno bakuyita kulaamiriza. Kyava alaamiriza. Amutegeera nti he is present. Okusinza Katonda ali naffe naye nga talabika kyama kya Bukristaayo. Tetusobola kumulaba n'amaaso gaffe naye nga waali. Oteganira ki? Toyagala nnyo okumulaba n'amaaso. Gwosobola okumulaba n'amaaso. Obanga musisi yekka bw'ayita bw'ati n'ofubutuka ogende weekweke wansi w'entebe. Kakati obanga sabasaba najja nankumbi mu kiseera kya sabasaba najja nankumbi essomero lyange naye banyumiza story nti sabasaba yabwatuka okuva Empigi. Kakati nekijja naye abasomesa ne bafutuka. Omusomesa omu n'agenda ayingira wansi w'entebe ng'eyo. Kakati kuyingira wansi w'entebe obanga sabasaba ebwatuka ne muyingira wansi w'entebe niye ate Katonda kye mwagala okukola bakikolakolamu dda. Abayudaaya baabasookayo dda. Baasaba Musa abayitire ku Mukama nabo bamulabe. Musa n'agamba Mukama nti sijja kusobola bantu bano. Gwe wenyini gwoba ojja obeekwatiremu. Kyava mugamba nti genda kola bw'oti. Teeka olukomero okwetooloola olusozi. Ekitiibwa kyange yonna gye kinaakyuka. Bagambe tewaba wasemberera. N'agenda n'ateeka olukomero okwetooloola olusozi. Nakati temutuukayo eyo nti ekiseera bwe kyatuuka ne wabeerawo okubwatuka, ne wabeerawo okumyansa, ne wabeerawo omuliro, ne wabeerawo okwita kwegamba embeera etali ya bulijjo. Ne badduka ne bagamba Musa, sebo ekigambo Bayibuli kyekozesa nti ne beerindiggula eri. Okwerindiggula mukumanyi? Kwe kwesuula wansi nga tolina kiweefaanako. Oba nga tofa ne weweesuula oba walungi oba waliwo kiki, ne beerindiggula eri. Ne bagamba Musa nti genda omugambe ayogere naawe naye addeyo gy'abeera. Onoonyeza ddala ekkubo lyange n'okwebaka kwange, olaba omukwano oguliwo. Tuula wansi ne Katonda wo, nyumya naye, mutegeeze essanyu ly'ofunye, mutegeeze okunyigirizibwa kwo, mutegeeze ebikeŋŋentereza omutima gwo, mutegeeze by'olowooza okukola, kubanga ali naawe. Tali wala nnyo okuva mu kisenge kyo mw'osula, tali wala nnyo okuva mu ofiisi mw'okolera, tali wala nnyo. Teweetaaga musumba okusobola okwogera naye, teweetaaga mufu olyoke osobola okwogera naye. Kyeŋŋamba kye kino, teweetaaga kalooli lwanga kuyita mu kalooli lwanga omufu olyoke osobola okwogera ne Katonda. Teweetaaga kuyita mu Yuda Taddo omufu olyoke osobola okwogera ne Katonda. No. Ali kumpi nnyo naawe. Kubanga ali kumpi nnyo naawe, kyova olya n'onywa. Kubanga ali kumpi nnyo naawe, kyova ossa omukka. Kubanga ali kumpi nnyo naawe, kyova obeera omulamu. Kubanga ali kumpi nnyo naawe, alina byakutaasa bingi nnyo by'otategeera.
n'abanyumiza olulala wano mu biseera bya dduka obote 2 regime nali nsola masajja naye nga buli kiseera abasirikale batulumba. Kati kwolwo omukyala wange n'abaana ne tuva mu nyumba tugende tusule mu nsiko. Waaliwo omuti omuwafu okumpi otwali nga tusula nga guli mu kasiko bwe guti. Kakati omukyala n'abaana ne badduka nange nga mbawerekedde ne tutwala n'ebintu ebimu mu kasiko. N'atwala emikeeka n'ayalira abaana wansi w'omuti omuwafu. Kakati nze nenzirayo eka, mutabani omu kyava mbuuza nti, taata kati ogenze gwolwane n'abasirikale? Nenkatunuulira nenga sirika mwana gwe. Ne beebakaawo. Naye ku makya nga bagolokose wennyini abaana we batadde emitwe nga waliwo ekituli ku ssaawa emu yennyini neefubutuka enswera okuva mu kituli, naye obudde bugikeeredde efuluma egenda ekola emirimu gyayo. Yatusanga tuli awo ne wabaawo okwesaasabaga. Naye bagenda okutta omusota nga guliko futi 8. Ye Katonda ali naffe. Ku musota kwennyini kwe baayala obuliri. Kambategeeze tugenda tutegeera butegeezi Katonda enkola ye gy'akolamu emirimu mufe wakati mufe. Singa osiriikiridde n'olaba byakola mu bulamu bwo n'enjiga nti okitawe okuva mu nnyumba si kwe kunkuumye, kubanga ne gyenda zeebaddeyo omuki omusota, twandigenze mu ddwaliro lyani ettumbi eryo. Ani yanditututte mu ddwaliro akaseera ako omusota gulumya abantu? Ali kumpi nnyo naawe. Waliwo ekintu ekyali kibadde ku mukyala wange, naye buli lwakinyumya yenna ogenda okulaba nga n'enviiri zimuva ku mutwe nga n'okutuyana atandise okutuyana. Yalinnya ku nswera. Ajje mu gambutusi asimba kasooli agamba abaana mugende nga mutema ebinnya nga yavaako amabega asuulamu empeke. Bw'atuuka wali omusota n'ayimirira bw'ati ng'omusota agulinnyeeko. Kakati atunula bw'ati emabega nga gukangalaza bwe guti omutwe nga gusingako ekibatu kino obunene. N'abuuka n'akaayana nnyo n'agamba abaana nti gunnumye, naye nga gunnumye. Bamubuuza gukulumye wa, ne banoonya we gumulumye nga tebalaba. Naye nze mpulira gunnumye. Ali kumpi nnyo naffe. Kisajja gwe teweetaaga yirizi okusobola okuddukanya obulungi bizinesi zo. No, Katonda waali kumpi nnyo naawe. Buli lwadduka mu maaso ge, ekyo kibayita obukaafiiri. Buli lwadduka mu maaso ge oteeka mu kifo kye ekintu ekirala ky'ogenda okutandika okusinza, okwo kwe bayita okusamira.
labayo Katonda gwe njogerako yagenda eri Adamu mu lubereberye essula esooka olunyiriri olwa 28 n'ayogera n'Adamu n'amugamba nti Adamu genda labayo genda ozaale ojjuze ensi eno. Mu ssula eyokubiri ayogera naye n'amugamba nti Adamu genda olye ensi eno, genda olusuku luno olukuume, olukuume olulimenga. Ayogera naye maaso ku maaso. Mukyala wange bwe yafuna olubuto olw'omwana waffe asembayo, saasembayo saasembayo adirira asembayo, yali amaze okufuna olubereberye omusaayi okwetugga mu misuwa ng'azadde omwana. Kati omusawo n'atugamba nti yabange omukazi ono taddangayo kuzaala. Lwaliddayo okuzaala, lwaliddayo okufuna olubuto, ekintu kino kigenda kudda. Chances are 80% omusaayi gugenda kuddamu wetukke. Naye omwana waffe addira asembayo bwe yayingira mu lubuto omwezi ogwokubiri nga tukitegedde, kyetuva tugenda ewa dokita omu kwe bayita Mirembe, by then specialist mu gynecology, ng'ayitibwa na Mr. Ne tugenda mu klinika ye, yali awo ku Room Street. N'akebera empapula zonna n'amugamba nti wantegedde siina kyakukolera, omusaayi gwenda kuddamu gwetugge, tolina kyakukola. Kyava mubuuza nti siife, n'amugamba nti ate ekyobuuza kyaki? Gwe genda usabe busabe Mukama Katonda wo. Nkutegeeze twava mu klinika nga teri ayogera na munne. Kubanga ebirowoozo byange nga bitambula, neneeraba nga nfuuse mwandu, neneeraba ebyana ebito omukazi byagenda okundekera, neneeraba gye ndaga nga sirabayo, ekyavaamu n'ensirika. Ne munnange n'alaba gy'alaga, ye yalaba ntaana mwagenda okuyingira, n'alaba bwe bagenda okumuziika, n'alaba buli kintu kyonna. Bwe yaddayo mu klinika, omukazi n'amugamba, omusawo toddayo okukwata ku kintu kyonna, singa kibadde kisoboka bandikuliisizza na buliisa. Genda weebake ku kitanda. Naye lumu aba agenze mu ddwaliro ng'abakazi ab'embuto bwe bagenda, ntudde ku kitanda kyange bwe nti, ebirowoozo binsalira entotto, maze okuteekateeka kyagenda okulya ng'akomyewo mu ddwaliro, kubanga olwo nze nali nfumba. Ate nga byenfumbye emabega ebimu bwe mbifumba tabyagala. Kakati ntudde ku kitanda, kino kye kyaliwo.
ne mpulira eddoboozi simanyi gye lyava naye nga ligamba mukazi wo tagenda kufa. Kankutegeeze nasituka ku kitanda era ne munnange bwe yakomawo ne mugamba mpulidde eddoboozi eriŋŋambye titojja kufa. Olubuto ne lukula n'agenda mu ddwaliro n'azaala omwana we bulungi nnyo n'akomawo awaka ne tulinda oba omusaayi guneetugga. Oluvannyuma lw'omwezi gumu tegwetugga. Ne tulinda ogwokubiri tegwetugga. Ne tulinda ogwokusatu tegwetugga. Omwaka ne guggwako tegwetugga. Nakati tukyalinda. Yogera ne Katonda wo. Labayo ti Enoka yatambula ne Mukama ng'ayogera naye. Musome mugundi mu kitabu kya Lubereberye Ssuula 5:23 kutuuka ku 24 ti Enoka yayogera ne Mukama, yatambula ne Mukama ng'ayogera naye. Labayo ng'ayogera naye okutuusa lwe yalinnya mu ggulu. Mukuva essula ya 25 olunyiriri olw'omunaana. Katonda yakka eri Isirayiri n'agamba Musa, munkolere awatukuvu mbeerenga wakati mu mmwe mbasisinkanenga buli luki buli lunaku. Munkolere awatukuvu muleetenga ssaddaaka amakya n'amawungeera, amakya n'amawungeera. Munsisinkane buli lunaku amakya mu ttuntu n'amawungeera. Okwo kwe kuyitibwa okusinza. Mukama Katonda waffe tuli mu maaso ge ku makya, mu ttuntu, amawungeera, mu ttumbi, tuli mu maaso ge. Ibulayimu oyayogerwako nga jjajja w'abakkiriza. Ibulayimu musoma bulungi nnyo ku Ibulayimu. Ibulayimu yatambula ne Mukama ebbanga lye lyonna. Ebintu Katonda bye yasuubiza Ibulayimu teri n'ekimu kye yakwatako okutuusa lwe yafa. Yafa teri n'ekimu kyakutteko, naye yatambula n'obwesige ng'amanyi nti Katonda ali wamu naye. Yamusuubiza okumufuula eggwanga eddene, gy'ogenda kuzaala abaana abasinga omusenyu gw'ennyanja ku ttale. N'amugamba nti eggwanga lyo lirisinga emunyeenye obungi. Ibulayimu n'atuula ku kifugi ky'ennyumba ye n'awuliriza eddoboozi lya Mukama. N'amugamba nti Mukama weewaawo oyogedde, nange nzikiriza. Ibulayimu n'atambula n'essuubi eryo n'azaala Isaaka. Essuubi eryo n'alisiga mu Isaaka. Isaaka n'azaala Yakobo. Essuubi eryo ne Isaaka n'alisiga mu Yakobo. Yakobo n'azaala 12, naye essuubi eryo n'alisiga mu 12. Laba ye 12 bwe bavaamu ekika ekiri mu nsi ey'e Misiri, ly'eggye eddene erya Isirayiri. Ne babeera mu Misiri okumala emyaka 403, naye nga bakuumye ekisuubizo Katonda kye yabakola atya, kye yasuubiza Ibulayimu. Yusufu ng'agenda okufa, amaze emyaka egisukka 10 agenda kufa. Labayo
kyava akwata baganda be n'abagamba nti abange manyi Katonda agenda kubajja wano abatwale abazzeeyo abatwale mu nsi gye yasuubiza jjajjaffe naye bwe mubanga mugenda temundekanga. Nawayitawo emyaka 16 Isirayiri n'alyoka ava mu Misiri naye bonna bakkiriza nti Katonda ali wamu nabo. N'amenya ki n'aleka ki? Yoswa, mulowooza Yoswa yagenda okutabaala Yeriko nga kiki kye yeesize? Wembeera Katonda ali wamu naye, gwe yeesiga nti yamanya nti ali wamu naye. Kituufu nnyo. Biki ebituuka ku oyo amanyi kyali mu maaso ga Katonda? Biki ebituuka ku oyo ategedde obulungi kyali mu maaso ga Katonda? Musome mu Isaaya essula y'omukaaga. Bwe munaava ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omunaana, bye bituuka ku oyo amanyi obulungi ateerabidde tyali mu maaso ga Katonda. Ekitiibwa n'ettendo ebiri mu Katonda, kubanga agamba nti mu mwaka kabaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe ye ya kyuma ya muti, efaanana etya teri ayinza okukitegeera, naye yalaba Mukama. Biki ebyamutuukako? Biki ebyatuuka ku bulamu bwe? Biki ebyali mu mayindi ye? Biki nkyukakyuka ki ze yafuna olw'okulaba Mukama? Okusooka yalaba ekitiibwa kya Mukama, yalaba ettendo lya Mukama, naye n'atuuka okweraba nga bw'afaanana. Mbabuulire, olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu Isaaya agamba ti ekitiibwa kya Mukama bwe kyamwakaako n'alaba obutali butuukirivu bwe, n'alaba obutaliimu bwe, n'alaba nti mwonoonyi, n'alaba, kambabuulire, teriiyo muntu yenna, ate teri mukazi alitegeera nti waali azze mu kkanisa, azze waali waliwo Katonda, alijja mu kkanisa ng'ayambadde enkunamyo. Taliiyo. Wangi? Taliiyo. Taliiyo. Taliiyo musajja yenna ategeera nti mu kkanisa gy'agenze agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda n'asigaza ekirowoozo ekyamalaaya. Taliiyo. Taliiyo. Mbabuulire, gye muli? Ebiri mu kkanisa leero ebyanaamiriza, ebibakengentereza emitima, ekintu kyangu nnyo, kubanga abaana ba Katonda beerabidde nti gye babeera Katonda gy'ali. Beerabidde nti we bayimirira Katonda waali. Beerabidde nti gye bakolera emirimu Katonda gy'ali. Beerabidde nti eriiso lya Mukama likulaba ggwe mulenzi gwe agenda abojjerera obuwala bwa banno
ulinga omusote enswera obojja kano obojja kali kaba kanaba kweteekateeka n'okabojja. Kati oli nswera. Amakulu gaakyo mugamanyi. Oyo munnaddiini naye tali mu maaso ga Katonda. Oyo munnaddiini naye tamanyi nti eriiso lya Mukama likola litya, limulaba. Waliwo abantu be tusomako, Bayibuli erina olukalala lw'abantu be tusomako abaalowooza nti eriiso lya Mukama teribalaba. Gwe nsookerako ye Kayini. Baali bali ku lubimbi ne muganda we Aberi. So nga ekintu kyamuluma dda mu mutima gwe, yakwatirwa dda muganda we obujja. N'asitukira ku muganda we, n'amukwata, n'amugwako, n'amutuga, n'amutta. Bwe yamala n'amuziika mu ttaka. Bayibuli egamba nti Katonda n'ajja eri Kayini n'amubuuza nti muganda we ali ludda wa? Byaddamu ebyekisiru. Biragira ddala omuntu atalina kutegeera nti kyabadde akola Katonda akikola atya, akirabe. N'amugamba nti nze mukuumi wa muganda wange, simanyi gy'ali. Ebigambo bye yamuddamu, n'amugamba nti nkutegeeze Kayini, omusaayi gwa muganda wo gujja kukaabirira ebbanga lyonna. Waliwo abasajja baali batemi b'amanda naye nga ba Adventists. Kakati Sabbiti nga tebakwatako, kuolwo ne bagenda ku ttale ne ku Sabbiti ne batema amanda, ne bateeka ekikomi kinene bwe kiti. Naye bwe bamala okukikumamu omuliro, baba bazzeeyo eka, akaana akalalu ne kava ku banne waako ne kajja kalinnya ku kikoomi. Kazi ekikoomi kyayidde dda muli munda, era bwe keesolosa bamu kati bano bava gye babadde beewujjaddeko, batuukawo basanga ekikoomi kikoze kitya, kibotodde, nga bakwata miteteme na ttaka nga bazibikirawo. Olunaku luyita, abazadde babuuza akaana kalaziiwa. Ekyalo kyonna ne kibuna okubuuza, omwana abuze. Olunaku lwakubiri, omwana abuze. Bano abatamanyi Sabbiiti naye nga bagitegeerako, naye nga balowooza nti kye bakola Katonda takola ki? Tabalaba. Baziikula amanda. Balaba okugulu kuno okulaze erudda eno, eryo vvu. Guno omukono ogulaze erudda eryo, eryo vvu. Ne bagamba tukole tutya? Tusirike, kubanga bajja kututta. Tetulina ngeri gye tugenda kunnyonnyola nsonga eno, bajja kututta, tusirike. Emyaka ne giyitawo ekyo, omwana tamanyiddwa. Bansanga Nabiyaggi, bazze ng'ababuulizi b'enjiri, banakyewa. Babuuza musumba, Mukama alitusonyiwa? Omusaayi gw'omwana gubali bubi. Naguno gujwa, abazadde tebamanyi mwana gye yali, gye yalaga.
bagenda Rwanda nange simanyi gye bali kati kubanga bwe namala okubasomesa obuwulizi bw'enjiri ne bakola batya ne zitwala. Mbategeeze kankutegeeze Katonda tali wala naffe, tali wala naffe. Baganda ba Yusufu bamutunda nga tebategeera nga beerabidde nti ekikolwa kye bakola Katonda akikola atya, akiraba. Yuda yatunda Yesu Kristo n'amutunda ebitundu bya ffeeza 30 n'amala n'abikomyawo mu yeekaalu n'agenda ne yeetuga. Ananiya ne Safira balowooza nti bwe banaalimba ekkanisa kye bakoze Katonda takirabye, nabo baabatwala ne bagenda babaziika. Akabi akali mu kkanisa leero, abakulembeze b'ekkanisa tebamanyi nti Katonda waali we bakuŋŋaanyiza abantu. Tebamanyi nti Katonda waali we bakuŋŋaanyiza abantu. Abasinza tebamanyi nti Katonda waali we bakuŋŋaanidde. Abakulembeze kye ŋŋamba kye kino, abasomesa lesson quarterlies tebamanyi nti Katonda waali we bakuŋŋaanidde. Wabula kye bamanyi kiri kimu, gwe mukolo ogw'eddiini. Akawala kajja gye ndi ne kaŋŋamba, Pasita nyamba, ye nkole ntya? Kitange yafa naye maama n'apaala bw'atyo. Kakati baganda bange ne bantwala ew'omukadde w'ekkanisa ne mbeera naye, naye bwe nkuzeekuzeemu ne nfuna amabeere ku kifuba, omukadde w'ekkanisa buli kiro ajja okuntawaanya. Ko nze nti mukyala we tamanyi nti okumugamba kubanga ajja kunzita. Yaŋŋamba nti kasita oli kyogera oliraba. Gye muli wangi? Katusooke tumale okwogerako ne Katonda waffe. Oluyimba lwa 22. Omulanga tukulembere mu Katonda. Namba 22. Tujja kuluyimba nga tutudde.
mwebale nnyo. Mukama abawa omukisa. Katonda ali naffe. Katonda ali woli. Ku kitanda ky'okweweebaka gy'ali mu kisenge kyo. Ku mulimu gy'okolera gy'ali. Yogera naye. Beera naye mu mboozi. Kubanga mukwano gwo tomutya n'akamu n'akeddagala. Leka kuddira bitonde ate by'oba oyogera nabyo okusinga okwogera n'omutonzi w'ebitonde. Gye muli bannange? Mukama abawa omukisa. Temujja kufuna na kujjuzibwa maanyi gali amasukulumu. Omutume Pawulo g'ayogerako ag'okutusobozesa okutambulira mu ebyo bye tukkiriza, ag'okusobola okukuuma amaka gammwe, ag'okubasobozesa okukuuma sabbiiti nga ntukuvu, ag'okubasobozesa okwagalana mwekka na mwekka, ag'okubasobozesa okusonyiwagana mwekka na mwekka, ag'okubasobozesa okusaasiragana mwekka na mwekka, ate musaasire n'abantu abalala bonna. Temujja gafuna nga munyooma eriiso lya Katonda waffe. Mujja kusigala mu ddiini enkalu. Mujja kusigala kubeera beegombye. Omanyi ka amategeeze, waliwo omukristaayo, waliwo okubeera omukristaayo n'okwegomba okubeera omukristaayo, bintu bibiri bya njawulo. Bangi abeegomba obukristaayo naye nga si beeteefuteefu kubeera bakristaayo. Bangi abeegomba okubeera bannaddiini naye nga si beeteefuteefu to undergo the discipline that is necessary. Bangi beegomba okwagala kwa Katonda naye nga si beeteefuteefu okuyingira mu kwagala okwo n'okutuukiriza byonna bye kwetaagisa. Bangi beegomba amaka amalungi, amaka agalimu ekitiibwa, okusanganamu ekitiibwa. Nze bannange neebaza Katonda. Omuwala oli ow'ennyonyi ngamba girlfriend wange, nabadde wakumuleeta wano naye asigadde n'abalongo. Ngamba girlfriend wange oyo, mbabuulira ekyamazima, si kuwaanawaana. Simuwulirangako ng'ayasamiza akamwa ke okuŋŋamba nti totegeera. Wano budde mu bye mwogerako wano, mbu totegeera. Simuwulirangako. Simuwulirangako ng'ayasamiza akamwa ke okuŋŋamba nti oli musiru. Namuwasa muto nnyo, yali wa myaka 19, nange nga ndi wabiri mu egyo. Kubanga nafuuka Omwadventist ngamba Mukama mponye entalo z'ekivubuka, mpa omukyala nankuuma nga ndi mukristaayo. Ye yazaalibwa mu Bwadventist, zinakyuka bukyusi. N'akwasaako ebiri n'akola atya? Nampa. Bangi beegomba amaka amalungi naye temujja kugafuna nga munyooma eriiso lya Mukama, nga munyooma ebitukuvu bya Mukama, nga munyooma ekigambo kya Katonda, nga temukissaamu kitiibwa. Mulalambala bulalambazi, mulina emputu. Obufumbo si mmwe mwabukola. Obufumbo bulina eyabuteekateeka. Katonda yateekateeka obufumbo. Naye kankutegeeze, enkolaakola zammwe si ze zibeesaawo obufumbo. N'akamu n'akeddagala. Mukama abawa omukisa. Ekisa kya Katonda waffe kibabeere.